kati tubadde mu kkooti enkya leero ku misango gye bajweteka ku baganda baffe abo Akireewo Smart ne Gaddafi. Kkooti ebasindise oludda lwabwe lugambye nti lumaze okunoonyereza era kkooti ebasindise mu kkooti enkulu batandike okuwera ennemba n'emisango. Naye tukimanyi nti nno ekyo bakikola era ekkomera nerino eri Masaka lijjudde abantu bamazeyo n'emyaka 5 nga babasindika mu kkooti enkulu okuwoza nga tebatandikanga n'amakomera amalala gonna. N'olwekyo tukimanyi nti olw'okuba emisango mijweteke ffe ogwaffe gwakulwana kulaba nga bafuluma mu ngeri zonna. Twatekayo okusaba okweyimirira twali tunafuna lunaku olw'okuba omulamuzi abadde taliiwo. Omulamuzi yazze era tugenda musisinkana nga bannamateeka tusobole okugezaako okufuna olunaku basobole okuwoza nga bava wabweru kuba tumanyi tewaliiwo misango. Bwe baba wadde empumbawumba y'emisango egyo gibavunaanibwa tulabye nga n'abantu abamu bannabyabufuzi betumanyi obulungi be balogamba nti be bali emabega w'emisango gino era nga ekirungi bateereddwamu nti bagamba nti abantu bano bonna abasatu bakozesa obusa okubba esweta. N'olwekyo ekyo tulowooza nti ku kiseera ekituufu kkooti ejja kigoba. Naye olw'okuba tukimanyi nti obudde batweka mu kkooti nti bawoze kuba ffe ne bandibadde olwaleero tuzze nga tuli redde senga gwakuwulirwa tuli redde okuwulirwa. Naye olw'okuba tumanyi nti misango gy'abyabufuzi mijweteke tugenda kugezaako okukozesa amakubo gonna ewamu ne ssaabawabi wa gavumenti naye tumusaba ofiisi yeremekerawo okukozesebwa nga omupiira ogw'okuzannyisa ng'abantu baagala okubakweka mu makomera. We were here this morning for Masaka eriyo abaana abasukka mu 2 nga bali ku keesi y'emu eyo aggravated robbery nga balina babasindika mu high court naye nga bakagenda mu myaka 5 nga tebawulizibwa tebajjaako mu maaso ga mulamuzi. So kakodo ke kamu ke baali baagala okukola ku baganda baffe Akireewo Kivumbi ne Mugumya Gaddafi ne Wakabi Smart. Naye ekirungi kya byonna nga bwe nti ttiimu y'abalooya gye tulina His Excellency the President jatusindikidde egenda okukola omulimu gw'amaanyi era batwadde assurance ejjudde ba senior era batwadde assurance nti essaawa zino bagenda kusisinkana mulamuzi bamuteekeko ka pressure omulamuzi atuwe olunaku oba awandiike ennaku bagenda otandika owuliriza omusango gw'abaganda baffe. As of now tetuyinza kugamba nti kooti egenda tuula olunaku luno bweruti ne bweruti. Tulina okulinda era bajja publishinga nti keesi y'abaganda baffe nti olunaku bweruti ne bweruti omulamuzi lwatuwadde nsomero ogwo atandika omusango agusome then gutandika owulirwa. So baana ba maama kyenjagala okugezaako bakakasa nti baganda baffe bali solid nnyo. Ndowooza mubalabye ne Kasimayiro ka Akireewo Kivumbi mukalabye, Kasimayiro ka General Gaddafi mukalabye, Kasimayiro ka Wakabi Smart mukalabye. So tebayinza kubanga balabye ku ttiimu y'abalooya eyo bwetyo ne bataddamu maanyi. Ate naffe solida gye tubalaze bannayuganda ne tuyimiridde nabo era tugenda yimirira nabo paka omusango guno bwe gunaggwa. Tujjanga givuga tuve site tujje tweno tulabe ku baganda baffe era tuyimirire nabo. Nziramu ne mbagamba nti wano tuli ku lugero olugamba nti zirinda boolwange tawa musibe emmere. So kati baana ba maama ekkomera teryewalikika nkiddamu yojjeko nekya struggle Uganda nga bweyimiridde ekkomera teryewalikika. Okitegeera Shafi nti nga gyeko kigamba nti tuli mu struggle toyinza kwewala komera naye kati kitwale generale eggwanga nga bwe liyimiridde kintu komera tosobola kukyewala. Oli ajja n'akutwala mu komera olw'ettaka lyo, oli ajja n'akutwala mu komera olw'akasente ke wamuwola onfuna bulungi nnyo. So baana ba maama tulwane nnyo eggwanga litereere. Naye olwaleero gwe bw'ogamba nti babasibe abo bali mu byabufuzi ani abatwalayo bayaaye mwana wattu mwana wa ssebo lijja kusanga awo wootudde nga toli mu bya kiyaaye toli mu byaye toli mu byabufuzi then kikulye. So baana ba maama sofa kooti bwete webadde walwambuza nanga banuwa mutwe tiyagase abaddewo yaliriddwa ekyaliyo Shafi baabo bonna bali awo bonna bamuliddeko leero tatusobola va mu kibo nga statement tekoloddwa ekyalaamu muganda wange
bazze beetegese era naffe tulina obbawa ku mulimu tiyagasa afulume bakubekoze sound bomb naye ekyennaku tulinamu abalumiziddwa waliwo omwana ow'obuwala alumiziddwa naye bamuddusiza ku ddwaliro oba linnya siritegedde bulungi naye wakantini kati tokiraba wa ku kantini ya ku kooti eye bamuyisizza bubi naye ate bamulidde nabo baduse ne olw'okubba bubba multi nabo bamaliriza bamulidde at least statement ekoleddwa nabagamba nga era bwe twava ku mulundi luli ku kooti awo byebigambo ebyali ku media era bye byali ku matama ga bannayuganda ku mimwa naye gensobola okubawaako bannamawulire bammwe abaaloopa omusango guno muganda wange ebyabwe bibi Margaret Kayondo ye kusimba agamawulire nga bawadde Margaret Kayondo ye simba yamukoze bwete era yamunabye era kyetwawuliddeko oba twawuliddeko n'omuwala kyo Masaka tebakyawera era babali batambula beekukumye kozi ffe batubulidde ekituufu ne bannamawulire si basanyufu ne bannaabwe kye baakola baba tusineko extent egamba ekibiina ekitwala bannamawulire kyayita abantu awo ne kibakompasetinga nekibawa sente za kamera nekibawa abagamba nti amasimu bagabuza gabula ne bagabagulira naye bagenda okwewuunya ng'ate keesi yemu omusango guli mu kooti so bannamawulire abo kyemwakoze kyamaanyi nnyo baganda baffe abantu bano twabagamba nti basobola okubulako we banywera amazzi baboolebwe okiwuliriza nga newabazze ku dduuka mutunuulire nga kyenyinyalwa abantu bano bajja kuddamu amagezi toyinza kuŋŋamba oli ku munaku munno we munoonya 10 ate alwanirira ggwe bana bannamawulire obalaba ebasindika mu fieldi eggulire lyoleeta ze ssente ze bakuwa omanyi waliwo atakimanya atakitegeera bano baba baavu obalaba oluusi ajja ne ku kitebaawo ng'azze okusaka amawulire naye nga talinaamu ng'oluusi kanso yajja okwatayo amubeeremu amwokyemu tuwangala n'abaana abaniga abaana basaka amawulire kuba ku baana abatula mu zi studio abo abagasoma simanyi bano Samson Kasumba bakanale mukume naye bano abaana bajja eno mu fieldi bano abo abaana banaku bannaffe beeyiya nga naffe bwe tweyiya naye kati gwe okeera ku makya Margaret Kayondo n'ogamba musebo mubakuggyeko $5,000,000 ozijjawa nga zifubutuka wa ng'ogenda zikozesa ki Abedi Bwanika yezikuwadde nti munyago gw'omukwatireko nti Abedi Bwanika nawe tekisoboka tekisoboka naawe mbuzi ng'otugamba nti Abedi Bwanika yali alina waakutte wali wabbye ku ssente y'omuwi w'omusolo n'amuteresaako niye kati gwe gw'ogenda mu fieldi buli ggulire eryoleeta bakusasula $1.5 $1,500,000 wazijjawa naawe nga zivaawa wazikola ddi ozikola wa okiwuliriza so kino ate kyaffe manyi kwe kyava munaaye abaana baggulawo embeera infact twaggulawo embeera ku media kuno eya profiling ate abaana ku TikTok balina enkuba gye bakikubamu ojjayo famire eyo yonna baganda abo bikoze bitya yonna ne babateekawo newammwe mukyala abaana batuukayo newajjajjawo ewakojjawo ewasengaawo omanyi mulimu kyaffe okola ekintu n'ogamba nti kino ekintu